فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين قراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل فوق التراب تراب. ثم أصلي وأسلم على صاحب التاج والأوسمة، صاحب اسم المرفوع المقنوع، اسمه مطهر في الله والكلم، شمس الضحى بدر الدجى كف الورى، مصباح الدنيا فصلوات رب سلامه عليه. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. بغانا بانغا ببتيبوا بلا ميلانغا نانغا سير سيكتيا الله سبحانه وتعالى نقو بي النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم. تغينا مسألة ما زتمو سبا الله سبحانه وتعالى أتوكو بانغا تبتغير توالبا امتيكو جا قدر اتواني بفاق قدر نتوينجلم بملائكة، ملائكة الأبرار في عالم الملكوت، نتولى بين جولو وكتوى ملائكة نامجن، نتولى بإنجل الشياطين يزكو ساموا بنادم منبلي ينجولو، ونقرأ لنطوي صفحة جديدة تقول كمسألة مالا أقيت والوحي. أبو بكر بانجي مفي وتوقي لك أبو بكر أبو سبيل من مسج الزكو السميو أبو بكر بوين زوكو بانغا بولي مسنته وتوقي لك وحي يمسج وموانا دام جافنا nga jifunye yekka nga waddembo jinyonyola abantu abaki abalala oba yagadde oba tayagadde tajibakola ki tajibanyonyola. Ng'ekigambo wahyun kitegeeza i'laam athari alkhafi, kuba kumanyisa okwenjawulo naye nga kukweke. Wahyun kye bayita wahyi obubaka i'laamun, kuba kumanyisa athari okwenjawulo nga kutuukira ddala ku mwana Adamu, alkhafi wabula nga kukweke. Amanyi ne bateekulamu emiteeko egy'obubaka omuli alwahyu min Allah, obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, ne wahyun min ashaitan, n'obubaka okuva eri shaitan, ne wahyun min almalaika, n'obubaka okuva eri baki bamalaika, ne wahyun tabi'i, n'obubaka nga bwa butonde. الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى القلب. بل نبي الله سبحانه وتعالى يبتما نقبنا ببك الله سبحانه وتعالى نقبتما نابا نقبتدمو ببك نإنفورميشن ينجوله ولا مكجيتوسا تمنى Shaitani yegomba nga nebanga yagala okuyingira mu message ng'ekozesa omutima gw'omwana Adamu, alqa ash-shaytanu fi umniyati, nebanga essa ekibeera ekyenjawulo mitima gy'abannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Fayansakhu Allah ma yulqi ash-shaytan, Allah nabanga abasangulamu mu bifuba byabwe Shaitani bye ziba zikoze eki zikasuseemu. Ne tuba nti omwana Adamu asobola okubeera ng'ensonga entuufu agyogera oba agikolerako oba agimanyi, wabula olw'okuba nti shaitan esobola okuba nga ekola infiltration, okuba nga eyingira mutima gw'omwana Adamu n'okuba nga emuzoganya neba nga ekasukamu message ne khabar ez'enjawulo mu mutima n'ova ku muki
nova ku mulamwa kati ku bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan Allah yabasangulangamu shaytani bye zikasse miki mu bifuba byabwe هذا قول يوكبري ويكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يمسى بصبر رضوان الله عليهم أبلغان ما دام سوكبان كل عبادة مكل عبادة وباسال شيطان نيمو واندولي لا أمرس تقل بيبواك ومقا واندولا gote gagwa ku lususu tifenna gayingira mu mutima gw'omuki gw'omwanadamu n'afuna waasiwaasi oba opapiriza essala oba okubanga ibaada enniya abanga agikuttemu waliwo ayinza okugaa tokwata mu nniya totoga nniya omuntu enniya yesobola okutagala naye ate olwedde nga ibaada agikoze eki yagitandise dda nga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi eri sahihi yaro imamu tirmidhi yagamba nti ittafalat alayya shaytan iblisu yawman shaytani yampandulirako olunaku lumu okuwandulako shaytani kulimu emiteeko giri ebiri okuba nti ewandula khabar information mu mutima gwo n'obaako engeri ebintu gy'obisulika ne biva ku mulamu omuki omutuufu oba okubanga ekuwandulira mu kuba nti ibaada eyo ekulema n'okuba nti togikola mu butuufu bwaki bwayo kati rasulu sallallahu alaihi wasallam abagamba nti ittafalat alayya iblis yawman iblis laylan iblis yampandulidde amalusu ekiro kya leero rasulu sallallahu alaihi wasallam yali asa salatu al-layli masjidi فوددت أن أربطه على ستار المسجد ننجغل okubanga njisiba ku ntimbe za masjidi hatta tadhakkartu paka wenajjuka etteka lya Allah subhanahu wa ta'ala nga akhi Sulaiman yad'u nga Sulaiman yasaba Allah subhanahu wa ta'ala duwe gamba ti rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di saba Allah subhanahu wa ta'ala onsonyiwe ompa obufuzi nga tolina bwogenda kuddamu buwa innaka anta alwahhab fakhallaytu sabilahu nenjireka nekola ki negenda kati yamanyi kibayogera kibaita ekiyitibwa alwahyu min ash-shaytan obubaka okuva eri shaytan manyi bagamba nti wahuwa waswasatuhu kwe kuba nti ekussaamu ekibeera n'ekussaamu endowooza ez'enjawulo n'oba ng'obaako by'okakasa naye ate nga biki nga bifu oba okujja ku muki ku mulamwa. Assalamu alaikum. Tugambye i'lam kuba kumanyisa athari okw'omunda ddala alkhafi nga kukweke naye nga kuyingira kye bayita wahyi. Ne tugamba mulimu emiteeko egy'enjawulo. Omuteeko ogusooka kye bayita wahyun min ash-shaytan, shaytaani okusindika message ey'enjawulo mu bwongo bw'omwana Adamu oba mu mutima gwo. Ekikola etya kwe kubanga ekulowoozesa mu ndowooza ez'enjawulo n'okulowooza ebitakola ki ebitaliiyo oba okukulabisa. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti alwahyu min Allah, obaka obutuufu buva eri Allah subhanahu wa ta'ala, walhilimu min ash-shaytan, naye okwerooterera okuloota nga weegadanga n'omukyala gw'otamanyi oba okuloota ng'odduka emisinde obuuka ebisagguusi kiva eri shaytan. Hadithi neetegeeza ki ti shaytan esobola okuba nga ekussaamu message mu bwongo oba mu mutima n'oba ng'ogoberera ekyo. Amanyi besembesa aya egamba ti wama arsalna min qablika min rasul wala nabiy, twali nabbi yenna gwe twatuma wadde mubaka illa okujjako alqa shaytan fi umniyati, shaytan yeyina engeri gye yakasukangamu message ez'enjawulo mu bifuba byabwe. Fayansakhu Allah naaba nga asangulamu ma yulqi shaytan, shaytan byekasuseemu. Yatubisaanuse mpola mpola bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Era omuntu asobola okubaako kyakola
naye nga mukikola si yeye. N'awalampa enva, n'awalampa ente, naye ng'ente agirabanga mukyala. N'akwata enkoko naye ng'agirabanga ki? Nga mukyala. N'akwata omwana omuto naye ng'alabanga omukazi omuki? Omukazi omuki? Omukazi omukulu. Obujulizi namba 2 ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyagaba sahaba ridwanullahi alayhim n'abagamba nti kuntu usalli, nabadde nsaala laylan, ekiro kya leero, fattafalat alayya iblisu n'empandulira amaki amalusu. Rasulu sallallahu alayhi wasallam Allah yamuwakula okubanga khayru khalqillah, khayru al-anam, yasinga ebitonde byonna ekitiibwa, ye yalabanga Iblis era n'ategeera nti emukoze eki? Emuwandulidde. Mu kumuwandulira Rasulu sallallahu alayhi wasallam amaliriza essala agamba nenjikwata nenjagala okubanga njisiba ala sitari almasjid, ku ntimbe eziri mu ki? Eziri mu muzikiti. Obujulizi namba 3. Assalamu alaikum. Rasulu sallallahu alayhi wasallam شاقب صلى الله عليه وسلم إذا كبر أحدكم في صلاته ومدام أكوب التكبير من الصلاة الشيطان يسرق قلبه. شيطان يبقى ومتمقوه ويبقى جسما ومد ناس قال نغمبيري نشتوكي تسير ناس على الصلاة ناجي مريزة لا يدري كم صلى تمني مكة ذا سد لا يدري تمني كم صلى وكبيغة تكبيرة يكون خدمية. شيطان انكود نيب نفسياكو ونبقية يا كميري وسيقالا ngoli mubiri wabula ng'omutima shayitaani egukoze eki? Egututte. Nebanga etaddemu ebyenjawulo mu mutima. Rasulu sallallahu alayhi wasallam kyagamba nti la yu'minu ahadukum, tagenda kukkiriza omu mummwe hatta paka yakunu hawa, wekunaabeera okwagala kw'omutima gwe tabi' bima ji'tu bi, nga kugoberera ebyo bye najja nabyo nze Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Olwaki? Kuba shayitaani esobola okussaamu ebyenjawulo mu mutima, n'obaako by'ossaako endowooza, n'obaako by'oyagala naye nga biri haramu. Kati Rasulu sallallahu alayhi wasallam agamba sahaba ridwanullahi alayhim n'abantu ba umma ye, togenda kufuuka mukkiriza mutuufu paka nga hawaaka, okwagala kw'omutima gwo twifenna kugoberera ebyo byennyini nze Muhammadun sallallahu alayhi wasallam bye najja nabyo. Ne kijja nga kitegeeza ki? Nti omwana Adamu asobola okubeerawo naye ng'obuzibu obumukosa ye kennyini. Bayina beesembesa aya egamba nti afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu, tulaba omwana Adamu afuula katonda we, afuula Allah we nga kwagala kwa mutima gwe. Kale ng'essabo liri mu mutima gwo, ng'emmindi mutima gwe gugifuuwa, era nga gwe gunyenya ki? Ensaasi, era nga gwe gwekongojja, era nga gwe gusamira byonna, wabula nga kiri mu mutima. naganja tubigende mpola mpola bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh yagamba nti wal wahyu min ash-shaytan, obako veri shaytan yewaswasato, okubuzaabuza kwebuzaabuza abaana Adamu mu ibadat, oba mu kuba nti bava ku muki? Bava ku mulamu. Assalamu alaikum. Amasala gajja i'lan athari alkhafi, newabeerawo shaytaani okussa message mu mutima gw'omwana Adamu, wabula nga agenda kukola kikolwa. Kola kiki?
kikorwa mu tafsiri ya Ibn Kathir ko aya gamat innama al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yayogeddeko mu aya yo yagamba ebisinga bikorwa wabula nga shaytan ewa abantu entegeera ne bategeka emyeso n'esimbi ki n'esimbi eŋŋanda ne bagikolera n'ebyokunywa yagamba nti alhamu sharab byakunywa ebya ibilisi ebya shaytan ng'ewa abaana Adamu entegeera mu bwongo ne bagikolera ebiki ebyokunywa byegenda okukola ki byegenda okunywako ate abaana Adamu nabo nga bagenda kubinywa abali ku sayidi shaytani bekola ki beyabuze dda fayamaluna al-ibad abadamu ne bakola sharab ebyokunywa nga bya shaytani wabula nga amagezi shaytani yegakoze ki yegabawadde ate era gyekiri okuba nti omwadamu abaako kyakola kyonna naye nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ntegeera mu mutima si buli ilimu abantu gye basoma nti oba onaasoma kyalaani oba onaasoma kukola ssimu oba onaazikanika gyaba agenda mu ssomero nedda entandiko ddala asul y'ekyo ekintu fenna Allah subhanahu wa ta'ala yadau al-ilm assookumanya fi aqlin au fi dhihn assookumanya mu bwongo bw'omwana Adamu Allah gwaba akoze eki gwaba ayagadde mwe ne mutandiko kisoma naye nga entandikwa yaakyo oli okugamba nti akizudde you have discovered something olina kyozudde yani kuguduwa kitu olina kyozudde oba tokisomye oba muntegedde bulungi Allah omwana Adamu ng'amuwadde entegeera ne muva ku jjiriti emu enviiri ne mugenda ku mashini ne muva ku nayiro kaata kati baakozeyo obusala ki obusala enjala nga bumashini busheva nga buki nga bumashini olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ate era asobola okussa okumanya okw'enjawulo mu bwongo bw'omuki bwongo bw'omwana Adamu nga besemesa aya egamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabiyullahi Nuh yamugamba nti wasna'i lfulka biayunina ogenda kubajja eryato naye nze Allah nze agenda okuyigiriza bonna babajja amaato ilimu eyasooka ey'amaato tifenna yava wa Allah ng'ani agiyigiriza ng'agiyigiriza ani nabiyullahi Nuh alayhi salatu wassalam ojuzi nababiri ku muntu okuba nti alina kyasobola okukola ne tugamba nti alina obwongo bungi nga kirimu nafi kirimu omugaso kirimu benefits eri community wabula nga takisomye ayiyiza kiyiye akuuma kamberenge kakozesa manda naye nga talina we yakasoma yatuula wansi n'akayiya mane besembesa aya egamba nti wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim ng'okwo okumanya kuli amu waliwo asobola okuvuga emmotoka ng'alabye bulabi n'atuula wansi naye n'agituulamu n'agivuga nga tewali amuyigiriza wallahi gye bali nga kati abakanika amasimu eyasookera ddala okukanika essimu talina yunivasite gye yagendamu wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kati obubaka obujja wabula nga bujja mu mbeera efaanako bwekyo wabula nga tekikufuula nabbi tekikufuula ki nabbi okuba nti gwe emmotoka bagibbamu akasaani neebanga omuliro guyitamu buyisi neebanga enywa amaki amafuta nojja mu kisenyi tifenna ne bayiiya akasaanyi kaki k'emmotoka ne kabanga kakola nnyo mu ekizoosi n'ekyusa n'eddoboozi n'efuuwa n'akawa n'okusinga ak'omuki n'okusinga ak'omu Japan temulaba fuso
bagamba ina kutikka ttani 50 oba 4 siwe kiri naye n'ogamba okusinza weegenda okubanga egenda kujja matooke kibogo oba manda eyinza okutuuka fulemu kategerekese n'ogyongerako akagulu akokumeka akokubiri wano mu maaso n'ogiwa n'obukono nga bw'awa aweta abanga aweta amagulu 11 n'ekitanda n'akyongeramu embaawo naye nga teyakisoma. Assalamu alaikum. Wabijja mu bwongo kati waliwo wahayi nga bubaka wabula nga tebukufuula nabbi nga buli mu mbeera y'okuba nti omwana Adamu agenda kuwangaala. Kyekiri ku nabiyullahi Adamu alayhi salatu wassalam. Allah yasooka kubanga amuyigiriza amannya ga bintu byagenda kubanga asanga ku duniya. Yasooka muyigiriza adaptations biki byagenda kwesanga ze ku duniya naye nga tayina wasomye. Allah yamusomesa wa allama Adama al-asmaa kullaha. Amanya tikino kikopo eno sowaani ono lumonde wa kipaapaali ate eno kanzu byonna n'abanga abimanyi. Allah n'amussa kuno ku duniya nga nvudde kuli sitole ziri ez'ekiyaaye ti omusajja yali akasooli ng'agenda kufa nga kasooli onoomuya yenna akasooli kasooli ebyo bifu. Nabiyullahi Adam yajja amanyi amannya g'ebyo byonna ezimu ne ziba nga message nga ziva eri bimera nga zidda eri mwana Adamu. Amanyi kye bayita alwahi obubaka bwassa Allah subhanahu wa ta'ala wabula nga butadde ala nabat nga buli ku biki ku bimera tifenna wal hasharat ne ku biki ne ku biwuka. Toyinza tegeera mujaja nti guli awo okujjako ng'ogukoonyeko ng'otambula ogukoonako ng'otambula ne guwunya bwe guwunya n'otegeera guno gwandibanga gwa mugaso mu kye muyita defensive mechanism. Abasoma science oli obbi yamusoma nnyo waali awo kati ne wabeerawo abasoma phyto science ne wabeerawo ng'ate ekolanga defense ku kimera. Amanyi kye bayita okuba nti obubaka Allah yabussa ku kimera ifenakanebanga ng'okuwunya kwakyo lyeddagala ng'era naawe kyoweetaaga ng'omujaja oba ekisubi kasitempe weekiwujja bweti. Allah awa omwana Adamu obwongo message n'okuba nti message eyo ekonekitinga n'ekisubi ekyo n'omanya tiwenkissa ku kyayi kakyayi kagenda kukola wabula ebyo nga tobisomye mu ssomero. Wakadhalik manyi bagamba n'okuwunya kwa ffene waba tannayengera gamba muntu nti ndya toyinza kumuwanula wabula waafulumya akawoowo ng'akakawoowo bubaka obudde eri omwana Adamu omuli wa ffene tifenna n'enzayimuzi zeekyanga n'amalusu ne gakwesomba n'omanya nti nnina okulya ffene. Alwahi nga bubaka budda eriki nti muko weewumbe oba mukoonako ne yeewumba tifenna ne wayitawo essaawa ne yeeyanjuluza. Sigamba nti aba yakola nnyo benki tifenna oba aba yafulayinga nnyo amabeere bino ebyaffe ebya jjimu nedda. Allah akulaga nti eddagala erimulimu liri mu mbeera efaanako bwekyo nti era muko weewumbeko bamukozesa mu kuyunga byebamukozesa abakyala mu kufunza ebifo byabwe ebyekyama ng'ekikolwa ky'ekimera tifenna kyekiraga omwana Adamu kyekijjanjaba. Assalamu alaikum. Kyekimu n'ebiwuka we biri oba kyemuyinza okuyita enjuki oba kyemuyita abantu okulya namunswa. Allah nga we yagamba nti awha rabbuka ila nakhli an ittakhidhi min aljibali buyuta. Allah yasse obubaka eri enjuki zizimbe amayumba gaazo mu nsozi wa min ashajari era mu njuki mmwe muzimbe amayumba gammwe muki miti wa mimma yarishun
n'abantu bagenda okussaawo babalunde babakwate. Thumma kuli min kulli thamarat, enyinyuki jengeni manyumba katika majabali na katika miti na vile wa binadamu wataweka, yani kuwahifadhi. Tugamba mizinga, tujita niki mizinga, obonga bubaka wabula nga buli mu mbeera ya butonde, wabula nga buva eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ubanga omwo ubaka omwadamu bumanya kukimera bukosa ng'omunyango. Tuli mu aqida bagala banga bebitibwa obaka ki obaka myu ng'obusungu bwa kamyu tufenna togenda mukolesa mu mbeera ya kuyenga, naye ate omufumba jjanjaba. Assalamu alaikum. Oba ntegerekese bulungi tufenna kati si buli nti waliwo eyasoma okukola enkofiira, nedda, waliwo abayasooka ozikola nga tiyazisoma. Bal Allah subhanahu wa ta'ala qadhafa al-ilm, nga yakasuka okumanya fi qalbihi, mutima gwe nga ye tabisomye. Wabize bulungi mu bwongo ne wajja obaka eri shaytan nga ye yogeza bwogeza abantu na kuyiya biki bagenda kwogera mu mbeera yo jiwana n'okujoga Allah subhanahu wa ta'ala. Aye ne wabeerawo n'omwadamu ayinza okubaako byayogera nga Allah yabimwagasizza era nga message evudde eri malayika, wabula nga ate edde eri mwanadamu. Tuli ku introduction bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Twagana byo insha Allah tubisengejje bulungi nnyo, tubikekete paka. Era tewali yayigiriza abantu bagamba nti okulunda enjuki okola bwoti, wabula yasookera ddala ozirunda. Allah yamuwa ilimu, ng'ate oba oyagala ozirunde bulungi olina sooka kufuna mubisi gwaki gwazo, si bwe kiri, n'oguba nga agusiigasiiga. Wali miki mu mizinga ozinoonye. Era amanyi bagamba nti enjuki okubanga eryemu ebeemu mu kujja, naye ate kiba kirindi gyekola ki. Mwe ne musoma emiteeko, abaga nti mwasoma science, musoma workers naki Queen B, drone ki B, ne mubisomamu emiteeko, naye nga Allah yaziwadde obubaka ziina kuwangaala zitya. Rasulu sallallahu alaihi wasallam n'atugambira wali okubakkiriza nga banjawulo, nga byayogera ayogera ebyo Allah byayagala. Kubanga ennaku zino twegumbulidde enkola ey'okuvuma bamashayikh ne ku WhatsApp kwa bavuma. Waliwo omwe yavumye sheekhe n'amugamba olinga embwa mu comments. Alhamdulillah, oyalabika mulalu bingi. Tegerekese ezo taalaati zabadda. Wakadhalika awhayna wakadhalika ja'alna likulli nabiy aduwan shayatin al-insi wal jinn. Buli muntu ebbanga lyamala ng'abadde mukozi wa shaytaani, ba shaytaani ng'emuyiseemu mu mbeera y'okubanga alengezza amateeka ga Allah, ayogera ebitakola ki, ebitakwatagana. Era bangi nga bakozi, wabula yo shaytaani ekonkompayiringa nebanga Satan conquers you, nebanga ekufuga mu buki, mu bwongo, nobanga olikomas, wabula nga shaytaani mukubanga ekozesa tekibanga nti olinnyiddwako mpewo obanga ali nnomo, wabula ng'olwanira ebyo shaytaani byekola ki, byeyagala. Wa mina shayatin man yaghusuuna lahu wa ya'maluuna 'amalan duna dhalik. Ono shaytaani mwattu nga zikwata abanadamu ne bakola ebikolwa nga si bandibadde bakola, wabula nga zibibakozesa. Inna minal mu'minin, mazima ddala mubakkiriza gye bali, ala alsinatihim, nga ku nnimi zaabwe boogera, malaikatun yatakallamun, nga ku nnimi zaabwe kwogererwako bamaki, bamalayika, nga wa bulijjo, wabula nga mu kuwanda wano byakola ki,
byawanda byakola ki byawanda inna minal mu'minin waliyo mubakkiriza ala alsinatihim katika miongoni mwa waamini kuna waamini katika ndimi zao kuna wa malaika wanazungumza katika matamshi na kutoa habarin wala mukfuruna information nga malaika bebakola ki ate ne wabeerayo era nga waliwo asobola okwogera era nga si kiki nga si yeye. Assalamu alaikum. Bw'ogamba abantu bamanya batya nti zino ennyimba ziba za balongo ate zino ziyita lubaale. Tuli ffenna twasinkanawa mukookowe twasinkanawa mukookowe gwaba tabimanya batya aba yasooka nga shayitaani yamussaako obuki abalongo twabazala abiri ne naalongo jangu tuzina abalongo twabaza abiri ne saalongo jangu tuzina abalongo gwaba bijjawa nedda wastafziz man istata'ta minhum bisawtik bakobozezenga wazagwe shaytan ababyangatana bobyangatanisa tufina kale banga botagaza man istata'ta minhum bisawtik ngokozesa ddoboozi lyo menakati asawt kitegeeza alghina tufenna oba ebigambo shaytaani byesinga okukola ki okwagala kutaba nti ozaala abalongo bw'onojja n'ogamba kitaawo komanyoko ate n'aba musanyufu nnyo ate tata n'atayewuunya omwana mukuzaala abalongo anvumye buvumi naawe komanyoko nekibanga ekyandibadde ng'okwebazaani Allah tufenna omwana okugamba nti balongo talina kugamba balongo alina sooka kuvuma busiru omugwagwa mbwa nagamba taata nazadde abalongo noba musanyufu nnyo naye nga asoose kukola ki asoose kuvuma ate you feel comfortable with that humiliation noweyanga oli mutebenkevu nnyo mu ngeri gyakulengezaamu tufenna taata wangi tomugamba salaamu alaikum mu mateeka g'okuwaalula alina kuyita buyisi taata wangi nakuba ekigambo nga kizitowa ttani 5 ate kikwewunyisa okumanya shaitaani nzibu ate osanyuka busanyusi yedhikiri egamba nti wanaudhu billahi min shururi anfusina shaitaani weekussaamu message ivena gwe kennyini osobola okwekosa wabula nga weekosa otya olw'ensonga omulabe ayina kyasudde mu mutima gwo kiba kiti alwahyun min ashaitan Allah kyeyaga nti kul audhu birabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati wannas kyebayita shaitaani esobola okuwanda information mu mutima oba nekola etya nekozesa omuntu nakkuba akalimi naye nga akalimi kakkuba nebyagamba biri haramu. Mwana wange nze ndi ssengaawo ndi sisita wa kitaawo omukazi tafumbirawo tafumba yekka mulimu emitendera awo wennyini taba ye taba ki akola daawa tufenna wabula mu kukola daawa agikola ngedde eri ki Ibn Kathir n'agamba nti n'abakola muskirat ebikola ki ebitamiiza bafuba nnyo okubanga bakola ebitamiiza naye shaitaani babeera kumpi okubanga bagikolera ebiki ebyokunywa kati okuwanda gyekulinga ddogo n'okuwanda gyekulinga kwejjanjaba nga Rasulu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u al-kaff yalinga sawamu ekiki ekibatu
nasomeramu ikhlas esatu ne falaki emeka esatu tifenna nennaasi emeka nabanga awandamu otuki otulusulu neyesiimuula mastata waba asobodde ala badanihi kumuki kumubiri okutandikira ku mutwe paka ate waliwo era n'okuwanda nga kwa kirogo kuli nnyo mu banyoli saidi za eastern banyoli bagwere bagisu awanda eddusu nagamba okukala nga yolikaze naliwanda kati waliwo okuwanda okwa shaitan tifenna ate n'okuwanda nga kwaki nga kwa sunna n'okuwanda nga ddagala nga rasulu sallallahu alaihi wasallam allah mbi yali yamuwa amalusu ge gaali ddagala mukuba nti hannaka yagema sahaba ayitibwa mani sahaba ayitibwa mani nam ibn abbas nga azalibwa nga muto rasulu sallallahu alaihi wasallam yamugayiza entende eyitibwa ajwa eyitibwa batya ajwa tifenna n'agigaya bunyo n'amuwanda mu kaki kati ate waliwo n'okuba nti owanduliddwa shaitan ng'ewandudde malusu gaayo ku ggwe tifenna mukyemuyita okwokya abaki abalongo kubanga amanyi bagamba allah yagikola shaitan ng'agikoze mukyebayita omuliro wabula nga guli masmum guli ki masmum sheekhe yaga masmum kiba rih eba mpewo alharra tifenna ng'ekola ki ng'eyokya wabula mu kwokya okwo teba namukka teba namuki namukka ye kissa gye twalaba ku muwala eyali azze maaso ga nabi muhammadi saa sallam ng'ayina ekibala mu kiki mu kyenyi n'abagamba nti alaiha nadratun aliko oluki olutunuulira mina jin okuva eri ki okuva eri amaki okuva eri amajini kati fe tuyinza kuba nga tubiraba kyebaita alwahyu min ashaitan obubaka okuva eri ki okuva eri shaitan nga yewaswasa au wasiwasato kyensembera baganda nga bibitiibwa ku muteeko ogwo ogusooka ku nsonga y'obubaka omwadamu asobola okubeerawo n'awulira ng'alina emitima ebiri oba ensonga bbiri mu mutima yensonga kisala kiba kya salaatu al istikhara essala y'okwebuuza kwani wabula omuntu istikhara tugisaala ng'olina ensonga zayagala okukola ziri bbiri wabula nga zonna za mugaso wabula senga omuntu afuna mu mutima gwe information nga ya miteeko ebiri ng'emu nnungi emu mbi owookubiri aba akutapinze ng'akujampinze aba shaitan n'ogamba mpulira nina emitima ebiri ogumu guŋŋamba ŋŋende mu lumbe lwa nabbi mawulidi mulala guŋŋamba ŋŋende mu darusu ola guŋŋamba ŋŋende njabize nabbi olumbe ola guŋŋamba ate ŋŋende allah n'akyanukula n'agamba nti ma jaala allahu lirajul atatondangayo omwana adamu ng'ayina qalbayini fi jawfihi ng'ayina emitima emeka ebiri wabula ono owookubiri abakunyonyogera abakuweeweeta abakuromansinga aba shaitan okubanga akusuuza enzikiriza gwe kyogamba kimpulira ng'ayina emitima emeka ogumu guŋŋamba ŋŋende mu mbaga y'endongo nyegenyege mula guŋŋamba ŋŋende mu darusi olwa riwaaya egamba nti inna fi qalbi lmumin la malakun lamma mutima gw'omukkiriza musobola okubeeramu malayika ng'emugamba ebigambo aanahu bikhairin emugamba fuba nnyo okukola ebiki ebirungi watasdiqi lwad kuba ogenda sinkana empeerayo mu maaso gaani ga allah wa inna fi qalbi lmumin la shaitanun lamma ate mu mutima gw'omukkiriza osobola okubeeramu shaitaani ng'egamba omwana adamu ebigambo aanahu bishari emugamba kola nnyo ebibi fuwa nnyo 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 emmindi lya nnyo 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 amagirungi yalya nnyo olumbe lukwabikire nako kola nnyo bwoti siyaga nnyo weesiyage siyaga nnyo wekuba nnyo akasabbuuni aanahu bishari watakdhibi lwad munnange kino kyakaseera abaseera oli waddembe okwesiyaga obwongo oba weesiyaga oba obeko boosiyaga osoli yagamba ati
wayakunu alkhiyar nekuba ng'okusalawo kuli eri muki eri mwanadamu. Ofunye message ya shaytaani gy'otwala oba otunye message eyaki eya malayika egamba okubanga otegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda nga bebitiibwa ngaliza n'etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba nti wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah talina baana Adamu baalamulako nti bano baabula oba boononefu okujjako nga yabannyonnyola dda obuluŋŋamu na biki ebayinza okukola ebibatwala eri ebuluŋŋamu. Ba'da idh hadahum nga maze kubanga bayyana lana alhujaj nga maze kubanga nti atunnyonnyola amazima walbarahim walmahajja waddalail nga buli kimu kyonna amaze okubanga akinnyonnyola kubanga inna Allaha bikulli shay'in alim. Kyo nti buli muntu ekituufu aba akimanyi wabula shayitaani ekunywegera nekuweeweta ne romansinga omutima gwo paka wookola Allah kyakola ki kyatayagala. Obujulizi wa izzayyana lahum ash-shaytan a'malahum shayitaani ebawundira ebirimu byabwe ebya bid'at eby'amaddagambogo eby'emmindi. Mwana wange omuwala tafumba yekka fuka mu butunda bw'omusajja muteremu ennajisa esembayo nga wakava mu haaja byebyo. wa izzayyana lahum ash-shaytan a'malahum shaytaani ebawundira ebirimulimu ne balowooza nti bali ku maki bali ku mazima. Kati amanyu okulaga abaana Adamu nti shaytaani ekasuka information mitima gy'abaana Adamu beesembesa ayat ezifaanako bwe zityo wa mina shayatin man yaghusuuna lah beesembesa ayat ezigamba nti wama arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa alqa shaytan fi umniyati. Kati mumbeera efaanako bwekyo bannabbi Allah bo yabasaasiranga. Kati ne wajja ekibuuzo ekisembayo shaytaani entaapinga etya ekutaapinga ng'ekozesa qariinuyo gwe muyita omuzimu gwo tifenna nabagamba omuntu afaananga essimu ng'erimu layini bbiri ebya Allah birina we biyingira tifenna ku MTN niyo shaytaani byabe biyingira ku Airtel. Kati shaytaani etaapinga omwanadamu ng'eyita min qariin muki mu qariinu yo oba mu muzimu gumu ne waba mulamu aba n'omuzimu ekyo mukimanye. Katagerekese Rasul sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti buli mwanadamu ju'ilat lahu qariinu ayina akazzukulu akajjwa omwizzukulu tufenna ayina omuzzukulu omuyita mu kyasembayo buli omu ayina bucurwa abanyako bamwita bucurwa buli omu ayina ki bucurwa waba bucurwa ng'ava ku saidi yaki zaidi Abdul Fatah lwaki ombeera munnyo Abdul Fatah mbeera munnyo abakusaidi yaki kati buli muntu saba Allah tulonye omulabe shaytan buli muntu ayina saidi bbi omulabe saidi bbi tifenna yeyakalika khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas kali buli muntu akayina okujjako Rasul sallallahu alaihi wasallam yabaga okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yansasira a'anillah Allah yansasira baganda nga babitiibwa fa aslama nze omuzimu gwange kalimu yange nekola ki kubanga la ya'muru al-abd shaytan telagira mwana adamu ogwo omuzimu bakali obako akazzukulu ka iblis kakulagira kibi kyokka era kwe kukayagala okugenda okubeerawo n'abaana adamu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tutasozana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utapata ugomvi wewe na shaitani. Wewe na nani na shaitani? Hivyo bweneshi ni shaitani. Ugamba Allah subhanahu wa ta'ala msijatenda kitu kibaya ila shaitani. Huyu shaitani anipelekea na kunibana pa kuingia katika shari. Shaitani nyingine yantere waliyokubanga nyingi ya mubichi mubuzibu. Qala qarinuhu rabbana ma ladayya atid alqiyahu fi jahannam
كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب شديد وكجا كبا كوكايا غاناكو تفنا نكنا كالذكركاني كالشيطان كإبليس. بارك الله فيكم. قال قرينه ربنا ما طغيته ندى الله وانجي شيطاني من الله رجع قام الله وانجي ما أطغيته سام بوزاه ولكن كان في ضلال بعيد namusanga yegomba dda okulya ku nkwacco ku mayirungi ng'agaliisa mulondo oba binyeebwa oba bigigi. nze nasiiga busiizi kazigo nakuromansinga mutima gwe naggunywega kumusiyaga bwongo. qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. yani watu kuzozana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupata ugomvi wewe na shaytan au wewe na qarini yako gwenechi ni shaytaniyo. Allah aliyokabogola abagambe la takhtasimu ladai la takhtasimu ladai temumpoganira tobikula bwalyo lyakamwa tondaganywa buujiyo gwe ne shaytan la takhtasimu ladai. ka shaytan ekozesa ogw'omuzimu oba okukozesa ssengawo ze ssenga ye yaŋŋamba nedda nze kojja yaŋŋamba sijja kuzaala paka nga mmaze kukola ki kutwalayo ombuzi kubanga yagenda okuwasa nga nze gwawasizza ndi mulongonze babiri abalongo saabasiibula bamutuma embuzi n'agaana naye nali saagala bikola nga nze babiri wabula jjajja ye yaŋŋamba. shaytaani awo ng'ekozesezza jjajjaawo oba kojjaawo. Allah bagambe la takhtasimu ladai musipige makelele mbele yangu tifena temukuba temumpoganira. waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id buli mwendagano mwagitegeera. ma yubaddalu alqawlu ladai wama ana biwallamin lil'abid sikyusa mu bigambo byange mulishaji wa ahadi niliahadisha nyinyi na endagaano. ma yubaddal qawlai misibadili maneno. waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id mulishaji wa ahadi yangu na nyinyi mumanye endagaano yange nammwe. la takhtasimu ladai waqad qaddamtu ilaykum bilwa'id ma yubaddal qawlu ladai وما أنا بظلام للعبيد. السلام عليكم. ما بغى نقول sakubanga mbawambuiza baganda bange bebitibwa itubanga olutalo wakati wa mazima n'obulimba olutalo wakati wa shirki ne tawhid olutalo wakati w'omulabe shaytan luyina okubeera harbun daim lwalubeerera paka terulivaawo olwa teruli mu famire tufenna luli ku kyalo wano muzikiti tufenna eno church tufenna wata oli ku kyalo oli mu famire yo ono yakuyira ebyempewo tufenna yekiyiima akuyira ebyaki ebyempewo ate eno waliyo ati ate bulaza amuddakani bulaza amuddako sheekh webiba mukulu wo yakuyira ebyaki ebyempewo mu famire oba nambaga ate gwamuddako Qur'ani wajikwata oli sheekh onaga mujje tumanyagane n'empewo z'ekikazi tufuweko tufenna ate gwe obaga mujje mu darusu wekyo birina okuba katageso kati bantu kati omwadamu wanadda ku sayidi sheitaani gyesinga okwaga kaba kaweddemu baganda bange ab'ebitiibwa kakati oluusi bumanyi otuvuma naye nga amazima bwego tewegali kategerekesa ekituufu ddaa olina sigala nga oli munywevu era eno wasiya erina okugenda ku mwenna abakola daawa you have to keep a deaf ear olina byolina okuba nga weefuula kiki kiggala weefuula kiki kiggala kubanga bangi abajja okubaako kyayogera nga nokimanya takikola ki takimanyi baganda bange ab'ebitiibwa ffenna wa wajja okuyita omuguwa ddalo asokate bange kati mumbeera efaanako bwe temulina kuba na sabu nakubanga mugenda mu maaso
nga munyonyola abanadamu olwo olutalo wakati wa haqqi ne batil wakati wa mazima n'obulimba lwolujja kubeerawo ila qiyami saa tewali allah weyagamba nti wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin mujja tegeera ebintu bya qur'ani byeyogerako banyuma lw'akaseera banyamu ne bagamba nti rasul salama yali ategeeza allah yali ategeeza mu qur'ani karimu ng'ekiyama kikoze eki ng'ekiyama kituuse wala ta'lamunna naba'ahu mujja tegeera rasulu muhammad sallam byeyogerako ba'da hin luvannyuma lw'akaseera nga si ddakiika bbiri wabula ng'ekiyama kikoze eki kituuse naye nga bingi mujja biwulira era ng'ebyayawula abasajja abakufaaru nga nabi muhammadin sa sallama atumiddwa amma yatasaaluun kikyebeebuuzaganyako ani nabai lazim ku mawulire amanene muhammadi gazze nago alladhi hum fihi mukhtalifuun agaleese okubanga ab'omakka bonna baawukayawukana ono agamba nkola yaffe ya buwangwa eddiini yatusanga n'ebyaffe ate agamba nedda allah yatutonda agamba kino alladhi hum fihi mukhtalifuun amma yatasaaluun taqdiruhu amma yatasaaluuna an kikye beebuuzaganyako abasajja abakulu wazigamba nti baatula ne miitingi bajjumba b'omakka bakangaga baatula ki ne miitingi nga muhammadi byaleese byebyo bubaka nti nedda atulibwako empewo nedda mulalu nedda bingi amma yatasaaluun ani nabai lazim mawulire manene ga tawhidi ga qiyama alladhi hum fihi mukhtalifuun agaleese abantu bonna nga baawukayawukamu nam muyimbi fifedna paka allahu yassa ayat eziraga nabi muhammadi kabejja innahu la qawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون سمق والدلون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم تسمي تبني واكون بيو تفن الله قال وما بقول ولا بقول شاعر أتسمتي سمو يمبي katibya yawula tawhid ya yawula nga mazo kujjanganya mulese nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam amma yatasaalun anil naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun allah naga kalla harfu rad'un wa zajr nyukta ya gobana kanga kalla nadda yani herufu ya kukana na kuthibitisha khabar nyukta ya goba na kunywezao allah chayagala sayalamun bajja kukitegera thumma kalla sayalamun ila chaddachi bajja kimanya salamu alaykum eryo bino okubeerawo hatta taqumu saa era allah baba saasidde nnyo okubanga famire temuliimu ayagala kulwabya oba mumindigizi oba mukwaki oba yerogoza nti empewo zitufuweko ez'ekika bwatyo allah baba saasidde nnyo kahene wabeerawo n'abaga nedda tusale elayiri tusaddaake yenna ayagala emirembe giri mu bisatu iwasiya yange gyembawo bannattakuwa katalekeka giri mu bimeka bisatu ayagala okweyagala kale okubanga you don't stress yourself you live a happy life you feel contented bino bisatu bwekwateko ekisooka okusoma Qur'an al-Karim ekyokubiri kusala eswala ettaano eswala etebenkeza omutima osulti yagambanga Bilal arihina biha ya Bilal tuweweeze nayo ekyokusatu okusaddaaka kusoma Qur'an al-Karim tozibya lunaku tomala mwezi tutunuddeeko mu Qur'an al-Karim ekyokubiri tomala budde sala swala mu jamaa eswala ettaano allah omutima ajja gutebenkeza wasiwasi ajja kukendeera ekyokusatu saddaaka newoba osaddaasa bitaano oba 10 allah yakifunza yagamba nti inna alladhina yatluuna kitaba allah wa aqamu ssalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah يرجون تجارة لن تبور القرآن الكريم جيكو أتكو صلاة تنفذنا وايكي دوچو بسكده بذكر الله
ليوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. القرآن الكريم صلاة نصدق صلاة بريشة صلاة بريشة تفهمنا صلاة بريشة تو زونغا osipapatike osiwasiwasiwe na shaitani osibwande tulia tifena tebekera feel contented feel happy tifena osipate uzogaji tobera mbera yakuba nti wezunza na kwebonyabonya bera comfortable bisatu ebiretere mbera okubanga etebenkera Qur'an al-Karim salat tano wayo kidocho. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توالي ببوزو. عليكم السلام.